okulaba nga tulongoosa embeera eneesitula mukono okugiza ku ntikko. N'olwekyo twongere okukolera awamu n'okulaba nga ebintu bitambula. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo tubadde n'obulumi mu bintu ebirala bingi. Abamu mukumu abatamanyi nti ekitebe kya disitulikiti kino ettaka lino lyonna eritwetoolodde wano eri abalitemamu puloti wano ne we tuli wano mulimu obuyinja mu bakulembeze abaaliwo ne beegabanya puloti zino zonna. Enju ya RDC yatundibwa. Amayumba agamu ge mulabaawo mu puulu eri abageeguza. Wali ewa RDC erudde eri wonna ofiisi ye eri mu puloti njereere eri abazeegabanya. Abantu tebakyatya tebakyalina nsonyi mu disitulikiti eno ey'Emukono okulya ebintu byonna okubimalawo. Mukono n'ebanga ekomye olwaleero nga teebeewo nkya. Bokka wali ku agriculture mulaba byesuubo bye byesuubira awo eryo ttaka lya disitulikiti muntu yatwala n'atunda. Wali ku water wonna watunde plots. Ku wakisi kumpi babula giyingira gitematema bifiififi. Bwe twogerako nga balumba ofiises zaffe nga batutiisa. Nefe abamu tetutya tuli bagumu. Kyekyo ekyansabisa akalulunzi gye nteekerewo enjawulo mu disitulikiti y'Emukono. Public land zonna abantu bazeegabanya. Amataka g'ebibira eyo yonna mu byalo gonna buli w'osonga oti nti eryo lya gundi, eryo lya gundi, eryo lya gundi. Okubadde n'abantu nga tewabeereddwa mukisa kusaba bibira ebyo ababadde bakolerayo. Kale bannyabo ne bassebo, enju eziri awo ez'abasawo nazo zaali zitundiddwa. Yes, this is very bad. Twagala ebintu bino tubyogere mubimanye era tugezzaako okuengaginga Mengo establishment tukolere wamu okulaba nga tutaasa. Tusazeemu ebyapa bino abantu bano tubagireko eddala ettaka lino likomewo mu disitulikiti y'Emukono. Tukyalina running lease of 27 years. Kakati bwemba ne lease ate otuuzaako otya ekyapa ekirala ng'ate nze wendi. This is simple logic. N'olwekyo ebyo byonna tubirowoozaako. We tubeeredde mu kutaganjula ettaka lino tetubadde na ssente mu disitulikiti. Nalina okuwaayo kumpi obukadde obugenda mu 10 okulaba nga openinga boundaries zino era ewakaawo nkyabanja. Naye olw'okulumwa servant leadership waayo nga teweebaliridde. That's what we want. Eriyo amakubo agamu gentandise okuteeka